nkuleetedde ensasagge yagudde mu State House ng'eno ensasagge yavudde ku buli bwanguzi okubba ssente ez'omuwi w'omusolo n'ebikolobero ebirala ebyefaananyirizako bwe bityo ebyo nno nga tebisanyusa munnayuganda gwa mpuliriza naawe azaagoberera ensonga zino jjukira gye buvuddeko tubadde nga tukuwa amawulire naddala ageekuusa ku buli bwenguzi era nga kigambibwa nti ssente nnyingi nnyo ezisoloozebwa ku muntu wa bulijjo ezisoloozebwa ku basuubuzi n'ebintu ebirala byonna ebisoloozebwako emisolo kigambibwa okuba nti zibaddenga zigenda ne zibenefitinga abantu ssekinnoomu naddala abanene mu gavumenti ya NRM kakati kimaze okubeera nga kikakasibwa nti waliwo ensasagge eyagudde mu State House era ng'enguzi yamaze dde okubeera ng'ekakasibwa gy'obadde owulira mu palamenti y'eggwanga erya Uganda nga kino nno kyaviirako ne bannayuganda bawerera ddala okugenda mu maaso n'okwekalakaasa nga balumba palamenti mu kye bayita march to parliament nga bagezaako okulaga obutali bumativu n'enguzi eyitiridde mu palamenti y'eggwanga erya Uganda kati wenjogerera kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ne mu State House kakati ate nayo efuuse empuku y'abanyazi era wano ku mukuto gwa Redison TV ngenda kuwa akatambi owulirize Jeno Yoweri Kaguta Museveni nga ye yennyini mu bigambo bye ng'agenda maaso n'okubeera ng'alumiriza bino era ng'asattira olwa enguzi okubba ssente n'okukozesa obubi office ebigenda maaso mu State House ebintu ebibadde tebimanyiddwa gwe munnayuganda mpuliriza bino nno biddiridde abasuubuzi mu kibuga Kampala abasazeewo era nga nabo ogenda balaba mu katambi nga balumiriza era nga bagamba tukooye okubeera nga tukola nga mutukyajinga omusolo omungi ate nga twakitegedde nti omusolo ogwo temugukozesa mu butuufu bwagwo era abasuubuzi essaawa yonna baategeeza ngenda kuwa akatambi ate era ngenda kubulira n'ebikwata ku nsonga eno baamaze dde okubeera nga bakakasa baatudde nga bo nti ssente URA ezetusoloozaamu nezigenda mu bakulu ate bo ne bazikozesa byabwe tugenda kubeera nga tuggala amaduuka era gwe wenna ampuliriza weetegekera okwekalakaasa sinziggu mu bbanga eritali ddene kubanga abasuubuzi baategeezezza nti bagenda kuddamu okuttukiza okwekalakaasa kwabwe okw'okuggala amaduuka wabula nga ku mulundi guno baategeeza nti bagenda kuba nga batuula mu nguudo nga balaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga y'emisolo egiyitiridde egibasoloozebwamu kakati ekibadde mu State House nga kino nakyo kitanudde abasuubuzi ogenda maaso n'okuba nga badimandinga obwenkanya yenguzi eyitiridde nga kigambibwa nti waliwo abayitibwa abayambi aba Jeno Yoweri Kaguta Museveni ekigambo kino ekimanyiddwa nga aided camp oba ADC abamu wetwogerera nga bagobeddwa sinakindi abamu okubeera nga bakwatiddwa kubigambibwa okuba nti babadde bajja ssente ku bantu abantu abandi badde baagala okubaka ensonga ze batuusa abantu abandi badde bakola ebintu oba olyawo byandibadde biyamba eggwanga kakati ng'abantu abali ku lusegere lwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni babadde bakuŋŋaanya ssente mu kikolwa eky'obuli bw'enguzi nga bagezaako okubategeeza nti abo ompa miliyoni 3 nja kukolera kino era nga kigambibwa nti billions and billions zibadde zikuŋŋaanyizibwa mu nkola eno kakati ekintu kino kireese ensasagge ey'amaanyi ennyo era njagala kusooka kuwa katambi ng'omukulu yennyini agezaako okulaba ng'asattira agezaako okukonfaminga bino then oluvannyuma nzije ate nsooke nkunnyonnyola ebirala nabyo obiwulire ekigudde mu State House nkugambye kikakasiddwa nti nayo efuuse empuku y'abanyazi nga bw'olaba palamenti bw'ebadde y'eggwanga erya Uganda wuliriza ebigambo bya Jeno Yoweri Kaguta Museveni nga naye akonfesinga era ng'akakasa nti waliwo obuli bw'enguzi waliwo ebitagenda bulungi biwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. You make sure the president sees this letter. And it's true, when I would see it, I would answer and give a solution. And the bringer of the letter is paid. Here. You have arrested them. Now, those officers of yours, many of them are dead, clogged by those parasites. But me here, I've got many years. I don't only listen to one person. Of course, in the end, we get information because the Ugandans, they are really, because NRM is a benevolent group. We're not vicious. We don't hunt people. So these people who plan bad things, when they get along the way, they say, "Why are we doing this? Why are we doing this?" Let's go and report. They come and report themselves. Now, that 4th of July, people who got the information couldn't get anybody reliable. Can you imagine where you are? Jiso, Hanamani, Diso, we don't trust all those. So these people came and looked for my daughter. Imagine my daughter, Natasha.
Natasha is the most apolitical. They went and said, they told her, no. There's one of my girls who is in the media. They see her in the media. Say, this one, we see her in the media. He may know Museveni because she's in the media. She's called Kareche. She's in the media. So they talk to her. Now, Kareche also does not easily get to me, although she works here. So what does she do? She goes to Natasha. Natasha now became the Director General of Intelligence. Because the system is dead. You may jar rotten people. So Natasha is the one who says, please come tell me. That's how I call these people. Yes, ebyo byowulidde bigambo bya muntu si mulala General Yoweri Kaguta Museveni nga ya abantu bano aboogerwako abagambibwa okuba nti babadde balina ebikolwa bye bakola ebitali bituufu era nga babikola mu maka agandi badde ag'omukulembeze w'eggwanga mu State House mwennyini nga bakwata ssente ne babeera nga bazijja ku bantu ab'enjawulo ku nsonga era ez'enjawulo era wenjogerera waliwo abaagobeddwa ayitibwa oba gwe tuyita Principal Aid Camp nkugambe bano abandi badde ng'abayambi be abasinga obungi atera kukozesa bannamagye kati waliwo abeera ku ddaala erimanyiddwa nga Principal Aid Camp mu bufunze eyandibadde akulira abayambi ba General Yoweri Kaguta Museveni mu ntambula ze zonna mu mirimu gyonna era wetwogerera nga ye gyawunyedda kubanga nkakasizza obanga nyongedde okubeera nga nkonfaminga nga nkijja mu bigambo General Yoweri Kaguta Museveni yennyini bye yeeyogeredde nti abamu wetwogerera nga baagobeddwa tetutegedde era amannya gakwekeddwa agaani omutuufu eyagobeddwa eyabadde ku lukalala luno oba abo ababadde beenyigidde mu bikolwa bino wabula nga kimanyiddwa nti bano babeera ku lusegere olw'omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni kitegeeza ebintu bitono nnyo oba oliawo bye bagenda mu maaso n'okuba nga bakola omukulu ono nga tabimanyiiko ebintu bitono nnyo bisobola okubeera nga bikolebwa ne biba nga tebitegeerekeka kigambibwa nti bano babadde bakukuta ne bakwata akasente ne bakajja ku bantu ab'enjawulo singa wabaawo obwetaavu abalina eri State House amaka gandi badde ag'omukulembeze w'eggwanga nga n'ensonga akwasaganya z'abannansi baakulembera kakati kitegeerekese nti bano babadde nga ofisi yaabwe bagikozesa okulaba nga baliko akasente ke banyaga mu nsawo ya Munnayuganda nkugambye bino bireetedde abasuubuzi mu kibuga Kampala okubeera nga nabo bagenda maaso n'okuba nga bawera nkolokooto ng'essaawa yonna bwe bagenda okuddamu okugenda maaso n'okukola okwekalakaasa kwabwe nga bw'ozzenga okuwulira era nga bw'okumanya nti bano bwe baba beekalakaasa batera okuggala amaduuka oba oliawo ne baba nga basigala ewaka kati ku mulundi guno bategeeza nti bagenda kujja batuule butuuzi mu makubo nga sinaba okuba nga ngenda eyo nkugambye erinnya ly'omuntu Principal Aid Camp owa General Yoweri Kaguta Museveni erinnya baali kwese wabula nsazeewo nkuleetera olukalala olw'abantu abaakakolako mu bifo bino oluvannyuma lw'okukuwa olukalala luno nkakasa ng'ojja kusobola okunoonya n'okuzuula ani eyandiba ng'abadde mabega wa bino era nga wetwogerera yakwatiddwa ku nkoona kyokka mu bano bengenda okukusomera abasinga obungi bamaliriza nga either babadimootinze babaggyeko ziranka zaabwe sinakindi abamu ne bawunzika nga ne gye bali teri n'omu amanyiyo okuva General Yoweri Kaguta Museveni we yajja mu buyinza abadde ng'aliko abantu bateeka mu kifo kino kye tuyita Aid Camp bano ba ADC kati abeera abakulira gwe ngenda okubeera nga nkusomera okuva mu mwaka gwa 1997 we yajjira abantu bangi era ebiseera ebisinga babadde nga bannamagye ate abamu nga balina kuranka eza waggulu ennyo mu magye wabula nga be bayambi be ab'oku lusegere abasookerwako ensonga oba abatuukirwako ensonga singa wabaawo ensonga yonna ebeera yeetaagisizza kakati wetwogerera bano aba ekika kino be baavuddeko kalumanywera oba ekibadde kigambibwa nti babadde nga balina akasente ke basolooza mu muntu wa bulijjo naddala ssente zino ezitakkirizibwa mu mateeka g'eggwanga erya Uganda kakati tukkirire mpola mpola omukulu amanyiddwa nga Kapiteeni Arthur Kasasira ono ye yali Aid Camp oba ADC ewa General Yoweri Kaguta Museveni yasookera ddala era nga kikakasiddwa bakyamanyiddwa nti ono yali omu ku abo 27 abaali mu nsiko mu kutandika olutalo olwaleeta General Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza bwe baava mu nsiko ono ye yali amukuuma era ye yali akulira ttiimu eyo eyaba ADC ngenda kigamba bwe nti okubanga kitegeeza Aid Camp bano be bakulira ebyokwerinda bye be babeera bakulira enteekateeka ze ebyokwogera
briefcases ebintu ebimu ebibeera ku briefcase baba babimanyiko n'ebintu ebirala byonna ebitambulira ku mukulembeze w'eggwanga nga bwe yandibadde balina okuba nga babimanyiko. Kakati nkugambye Kapiteeni Arthur Kasasira ye yasookera ddala mu myaka gya 1981 paka nga mu 9 awo. Kapiteeni Morris Katungi abangi baali baamukazaako lya suicide, ono naye yakolako mu ofiisi eyo, wabula njagala okutegeeza nti ono yagobebwa. Era oluvannyuma lw'ebiseera ebyo tewali yaddamu kubeera ng'amuwulira mu mbeera z'amaanyi nnyo oba mu bifo eby'amaanyi ennyo. Major General Pecos Kuteesa ono mumumanyi bulungi nnyo, y'omu ku bannamagye abawangadde ne General Yoweri Kaguta Museveni. Omusajja ono yakolako mu kifo ekyo nga ADC, era kigambibwa nti naye akabanga ke yasaavinga waaliwo ebyaliwo oba oli batasobola kubeera nga byogerwa. Kigambibwa nti omukulu ono yali akwasaganya n'ensonga y'ebitabo omukulu by'anaasoma, omukulu by'anaatambula nabyo, ne zi speeches omukulu z'anaawa bw'anaaba agenze ku mikolo egy'enjawulo. Baamusikiza omukulu amanyiddwa nga Major General Benon Buta Biraaro. Major General Benon Biraaro mumujjukira. Omukulu ono Major General Benon Biraaro eyali ku ddaala eryo era nga wetwogerera oba emabegakawo yalabika nti yali tayalinga. Benon Biraaro yajoyininga naye olutalo olw'omu nsiko mu 1982 era oluvannyuma lw'okumaliriza diguli e Makerere bw'atyo n'aba nga yabeegattako. Okusinziira ku information gye tulina mu mwaka gwa 1984 ono nno yalinnyisibwa okubeera ng'agenda mu position emanyiddwa nga secretary to the high command, era nga mu budde buno yakolanga aid de camp oba ADC owa General Yoweri Kaguta Museveni. Oluvannyuma n'aba nga yaggyibwayo n'ateekebwa mu kye bayita Senior Staff Command College ekimaka. Ono bwe yavaawo omukulu eyaddako bamuyita Lieutenant Kano Akanga bya Ruhanga, naye yakolako nga ADC oba aid camp ow'omukulu General Yoweri Kaguta Museveni. Era nga kigambibwa nti ono yali ku ddaala erya Lieutenant, we yabeerera ku ddaala eryo yasaavinganga bulungi nnyo. Lieutenant Kano Akanga bya Ruhanga ono yaliko ADC, era nga kigambibwa nti naye yali omu ku bali 27 abatandika olutalo, wabula nkakasa yatandika okuba nga akola emirimu gino mu myaka egya 1990 eyo, era naye n'agambibwa okuba nti yaweereza bulungi nnyo. Wabula kigambibwa nti omukulu ono naye mu biseera bye waliwo ebyabaawo, era yakulira ekibinja kimanyiddwa nga Force in Charge of President's Security Detail, the Presidential Protection Unit oba PPU. Akabinja kano akandibadde kavunaanyizibwa ku kukuuma oba okuprotectinga omukulembeze nga yenna abeera mu buyinza obw'eggwanga. Kakati omukulu oyo n'aba nga akwasaganya ekifo ekyo. Brigadier Sam Kavuma Magagga ono yeye yakolako mu kifo ekya ADC mu mwaka gwa 1998 yalondebwa, era nga bino yabikola oluvannyuma lw'okuva mu kifo ekimanyiddwa nga PGB. Kavuma kigambibwa nti yalinnya ku ranks eza waggulu ennyo naddala mu mwaka gwa 2011 bwe yateekebwa ku ddwala erya Brigadier. Ono nno kigambibwa nti okuviira ddala eyo yaduumiranga ekibinja ekyokutaano oba Division 5 Commander mu bitundu eby'Epadere. Kati nno gye yatwalibwa, era ne mu lutalo olw'okulwanyisa agambibwa okubeera Koni n'ekibinja kikya LRA. Omukulu ono yaliyo nnyo, era ne mu ggwanga erya South Sudan, Central African Republic, omukulu ono yatwalibwangayo oluvannyuma lw'okuba nti yasaavinga mu bifo eby'enjawulo. Kigambibwa nti omukulu ono naye we yasaavingira waliwo ebyaliwo. Nkugambye njagala okusomera paka kwasembayo abadde current oba asembayo ku lisiti eno, oba oliawo osobola okwa-identifyinga munnamagye ki, mukulu ki eyavuddeko emberebezi ey'okufuula State House empuku y'abanyazi nga wetwogerera yagobeddwa oba yandibanga yagobeddwa. Brigadier Nobo Mayombo ono naye ajjukirwa nti yakolako mu kifo kino nga ADC owa General Yoweri Kaguta Museveni mu myaka eyo egya 1985 n'emyaka wano, era nga kigambibwa nti ono yagendako ne Makerere n'aba nga yayongera ne ku bitabo bye olw'oluvannyuma lw'okubeera nti yalondebwa mu bifo eby'enjawulo. Omukulu ono Nobo Mayombo ku myaka 29 nga yakava e Makerere okusoma, kigambibwa nti mu lukiiko oba Delegates Conference eyatuula mu mwaka gwa 1994 omukulu ono yalimu, era ye yali asinga obuto, era nga be baamu ku bantu abaabaga ssemateeka w'eggwanga gwe tutambulirako kati abasinga obungi gwe batakkiririzaamu owa 1995. Ono mu badelegates 10 aba Constituency Assembly aba draftinga constitution eno Nobo Mayombo yaliko, era omusajja yali w'amaanyi nnyo, nga kigambibwa okuba nti n'enfaaye teyategerekeka bulungi nnyo olw'ebyo ebyaliwo. Omukulu ono kugambye wakati wa 1995 yali yakamala okubeera ng'asoma, era n'ajja n'aba nga alinnya ku ranks eza waggulu mu mbeera ey'okumukumu.
ono mu mwaka gwa 2025 bali bamaze mu promotinga ng'agenze ku ddala lya brigadier era mu mwaka gwe mwezi ogw'e11 mu mwaka gwe 2025 ono omukulu yabamulonda okubeera chairperson board of directors wa Vision Group. Ebigambo ebiddako byonna njabbi kutegeeza Nobo Mayombo yasaavingako nga ADC era njagala okutegeeza nti ono we yabeerera mu bifo kino anajjukirwa nnyo nti yayina enkolagana ey'amaanyi kyokka ekyewuunyisa ate mu mwaka gwa 2007 ku myaka 42 omukulu ono yafa era nga yafiira mu ddwaliro Aga Khan mu ggwanga erya Nairobi mu nfaaye etaategeerekeka. Nkugambye ngenda bakuleetera nkubuulire abazze bakolako mu bifo bino then gwombuulire oba gwofumiitirize olabe oba oliawo osobola okutracinga n'omanya. Captain David Muloki ono nga yali mutabani obanga mutabani we yali Kyabazinga wa Busoga amanyiddwa nga Henry Wakomoloki. Mumumanyi omusajja oyo kakati ono Captain David Muloki mutabani wa Henry Wakomoloki eyali Kyabazinga wa Busoga sebo naye yasaavingako nga ADC oba aid de camp oba omuyambi owa General Kaguta Museveni era nga kigambibwa nti yatuuka mu kifo kino era nga yali akyasinze okubeera omuto ku myaka emito okusaavingako mu office eno eya ADC era nga kigambibwa nti yalinnya ne kuranka eya captain mu mwaka gwa 1990 mu biseera ebyo. Omukulu ono yali asaavinze bulungi nnyo wabula olw'ebyo bye nnakugambye bitategeerekeka mu office eno baamusikiza omukulu amanyiddwa nga Moses Rwakitarate. Ono oluvannyuma n'abanga naye agenda maaso n'okubanga asikisibwa. Ajjeno Mugisha muntu wuliriza Brigadier Moses Rwakitarate kuranka ey'obwa captain yafuuka ADC oba aid de camp owa General Kaguta Museveni ngaddirira Henry Wakomoloki nga bwe nkugambye nga kati mugenzi ono nga yali mutabani wa yali Kyabazinga wa Busoga Henry Wakomoloki nga bwe nkugambye senior kakati ono junior yaliko omuyambi wa General Kaguta Museveni era ng'ekifo ekyo baamusikiza Brigadier Moses Rwakitarate Rwakitarate ye yamusikira n'abanga asaavinga mu kifo ekyo. Okutegeeza embeera nga bwekyo bwe yatambula nkyakutwala. Lieutenant Colonel Herbert Makanga yali ADC oba aid de camp wa General Kaguta Museveni mu myaka gya 1990 eyo era ng'omukulu ono bwe yaweerera ku ddala lya captain era n'asaavinga mu kifo kimedwa nga PGB oba Presidential Guard Brigade. Ono kigambibwa nti yaggyibwawo mangu nnyo ne bamutransferinga ne bamutwala mu kitongole ekimanyiddwa ng'ekya ISO Internal Security Organization. Simanyi biki byaliwo, simanyi lwaki bamutransferinga. Brigadier Leopold Chanda eyazaliwa mwaka gwa 1963 wetwogerere mabega kaawo yabadde y'omu ku bana abakyasembyeyo okubeera abayambi aba General Kaguta Museveni era nga mu mwaka gwa 2013 omukulu ono yaliko aduumira amagye ag'oku ttaka Chief of Staff Land Forces mwaka gwa 2013. Brigadier Chanda kigambibwa nti yakolagana nnyo n'amagye g'eggwanga erya Uganda era yakolagana nnyo n'amagye g'eggwanga erya UK era bino ndowooza bye bimu ku ebyo byamuviirako okumulonda mu office eyo ey'obwa aid de camp owa General Kaguta Museveni. Major Stuart Agaba ku ddala lya captain yakolako nga aid de camp mu biseera bya 2000 paka we baamusuula mu mwaka gwa 2007 nga takyali mu kifo ekyo era njagala okutegeeza nti omukulu ono oluvannyuma lw'okubanga baamusuula wetwogerera nti yasigala ku ranka eya meja naye nga wetwogerera ne wetwogerera olunaku olwaleero gyali tawamanyiddwa deployment gyaliko temanyiddwa tamanyiddwa kifo kikyalimu wabula yewe yasaavinga kakatone nnyo mu mwaka gwa 2007 baamusuula ne bamusikiza omukulu amanyiddwa nga Major Wilson Mbadi era nga Wilson Mbadi yafuuka aid de camp ba ADC owa General Kaguta Museveni mu mwaka ogwo gwa 2007 nga bamaze okusuula Major Stuart Agaba. Kakati mu mwaka gwa 2012 atono naye ne bamugjawo Wilson Mbadi ne bamusindika oba ne bamudeployinga abeere nga akomandinga ekibinja ekyokuna mu magye g'eggwanga erya Uganda kye tuyita Division 4 ekyali kisangibwa mu bitundu eby'eggulu. Kakati ono naye n'abanga yaggyibwawo mu mwaka ogwa 2013. Uliriza bulungi nnyo kati nno wano wetutuuse wali ekinyusi mu 2013 Rebecca Namulondo nga ye mukyala yekka akyasaavinzeeko mu office eno naye yalondebwa nga ADC owa General Kaguta Museveni. Mpuliriza era ku listi gye nnina yasembayo sigambye nti gwe baagobye
era gavumenti eyavuddeko bino naye yasembayo Rebecca Namulondo ye mukyala yekka eyasavinzeeko ng'omuyambi wa General Kaguta Museveni mu kifo kino ekya aided camp okuvirira mu mwaka 1986 nga Museveni ajja yali tabeerangako na muyambi nga mukazi oba omukuumi nga mukazi. Kakati omukyalo oyo amayiddwa nga Rebecca Namulondo yakyasembyeyo era ye yasooka. Rebecca Namulondo yasavinga nga senior non-commissioned officer nga amaze okubeera nga alondebwa era ng'agenda kugenda maaso n'okulondoola okwekenneenya n'okulaba buti General Kaguta Museveni bw'atambuza ensonga ze nga takwatiddwa kuba nga tafunye ebyokwerinda bye nga tebitataaganyiziddwa. Kakati embeera bw'etyo bw'etambula. Abakulu abo benkusomedde be baakakolako mu ofiisi eyo n'omukyala akyasembyeyo nga bwe mukugambye. Kakati gw'ojja kujja mu comment section ombuulire olowooza ani ayinza okuba nga yakwatiddwa ku nkoona mu mbeera eno ey'okulaba nga ye mukuumi ow'oku lusegere olwa General Yoweri Kaguta Museveni. Kugambye abamu bazze bakwatibwa, abamu bazze badimotingibwa, abamu ne basuulibwa. Abamu ku bano tebamanyiddwako mayitire gaabwe. Embeera y'obuli bw'enguzi mu State House kino nno kyatandikira mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. Bannayuganda babadde bangi nnyo nga bakomplaininga ku nguzi egenda maaso mu Parliament naddala eya Anita Amongo. Era nga bino byaleetera ne bannayuganda nga bwe nkugambye okubeera nga baatuula ne basalawo ne bakola okwekalakaasa. Ng'okwekalakaasa kuno kwe batuma march to Parliament. Bannayuganda ba Gen Z oba ba Generation Z abavubuka ne balumba Parliament nga bagezaako okulaba nti bagiwakanya ku nsonga y'obuli bw'enguzi. Ssente y'omuwi w'omusolo egenda maaso n'okubeera ng'esaasaanyizibwa. Bangi baakwatibwa nga ne wetwogerera abamu nkakasa bakyalina impact ey'okukwatibwa okwo okwava mu kwekalakaasa kwabwe. Bino nno bibadde bikyali bwe bityo. Omusolo omungi ogusoloozebwa abasuubuzi mu kibuga Kampala ogugambibwa okubeera nti zino ssente ezikozesebwa mu buli bw'enguzi ne bagenda maaso nabo nga bafacilitatinga bizinesi zaabwe bo ng'abantu. Kakati kigambibwa okuba nti kino nakyo kyabadde y'emu ku ezo factors ezimaze okuinspiringa okunyiiza n'okuinfluencinga abasuubuzi mu kibuga Kampala nga bakulemberwa ababakulembera babeere nga bajja beetabe mu kwekalakasa okutegekeddwa ng'era essaawa yonna okwekalakasa kuno kugenda kubanga kulabwako mu kibuga Kampala ng'abasuubuzi bano baggala amaduuka gaabwe mu nkola gye babadde nga baakolako mu mwaka ogwo oguwedde gwa 2024 gwa zaatugoberera. Kakasa ng'obadde obigoberera bulungi nnyo nga bakulemberwa omukulu amanyiddwa nga Ssekitto Isaac. Ono yakulemberwa ekitongole ekimu ku bikulembera abasuubuzi mu kibuga Kampala. Baavuddeyo ne bakola olukuŋŋaana era ne bategeeza tebagenda kukkakkana, tebagenda kuyimirira, tebagenda kuzikiza paka ng'emisolo gye basoloozebwa gimaze okubeera nga gikkakkanyizibwa. Njagala kubeera nga nkuwa akatambi kano owulirize abakulu bano ensonga yaabwe nga bwe babadde baginnyonnyola, then oluvannyuma nzije ate mbeere nga nkwongerayo eno gye bayita Redison TV. Bwe batonaba kuba nga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. It becomes illegal if a community like the East African Community Customs Union passes the resolution and therefore agree on what to do on a sector, it should be respected. If the maximum chargeable is 35%, you are allowed to go below, but never to go above it. The taxes in kilos go above the mandated 35%. Therefore, rendering this whole thing an illegality. The traders are asking the government to please not do amendments, not reduce rates, but remove the taxes paid in kilos on garments and textiles. The Revenue Authority also and the government, especially Parliament and the Cabinet, needs to know that we are losing it as Uganda because of the very high values of import items other than or compared to our neighboring states like Tanzania, Kenya, and the rest. What used to be Dubai of East Africa is now a punching bag. People who used to buy things here on time and with the economies of scale, turnover, are now buying desperately from Kenya and Tanzania because of the high taxes coming or culminating out of the high value that Uganda Revenue Authority is using. It is therefore imperative, ladies and gentlemen,
that government sits with every sector so that we harmonize on which values can promote trade without denting the East African Community Customs and the WTO guidelines. The other reason, ladies and gentlemen, why we are here, traders are crying that the influx of Chinese being traded here and the other foreigners has killed the entire trade order. In total disregard of the Trade Licensing Act 2012, in disregard of the Investment Code 2019, which laws stipulate what a foreigner is allowed to do and what is not being respected. Your Excellency, to also remind you that when we raised this matter in the State House, you told us this is something you will manage because it is your government people that are mismanaging it. You told us. You only cautioned us to avoid xenophobia, which means that if we treat people badly here, they will treat us badly in their own respective countries. Which thing we have not done. We are not xenophobic. We are only being realistic because we are losing out on every simple business that has been remaining. It is now or never that the government comes out to regulate and guide on how foreigners do business in Uganda. You are the manufacturer, you are the wholesaler, you are the retailer, you are equally the vendor. No country will allow this. The other issue, ladies and gentlemen, we recently went into a House Bill of Lading procedure on clearance of customs taxes. The Commissioner General, because of the infightings and the other mistakes, suspended the groupage and instead ordered us all to subscribe to the House Bill of Lading. Yes, ekyo kyowulidde yebadde meeting eyabadde yegattiddwamu abasuubuzi ab'omu kibuga Kampala. Wabula ngenda kusooka nkuzeeko emabega. Kinajjukirwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2024 abasuubuzi bano nga bawakanya enkola eyali ereteddwa ekitongole ekya URA emanyiddwa nga Electronic Fiscal Receipting and Invoicing System oba EFRIS mujejjukira bulungi nnyo eyali ebaleeteddwa nga yenkola egenda okuyitibwamu okubeera nga babasolooza omusolo. Kati nga 8 omwezi ogwokuna omwaka 2024 abasuubuzi bano bastaginga kyetuyita peaceful demonstration nga balaga obutali bumativu bwabwe era ebyaddako byonna ngenda kubeera nga mbikutegeeza. Kati we twogerera nga ekyokubeera ng'enguzi yavudde mu parliament neva mu bitongole bibadde bimanyiddwa neyingira paka mu State House. Kakati bano bagamba tetugenda kubeera nga tukkiriza bino okulaba nga bigenda mu maaso gwampuliriza. Bagamba bagenda kwekalakaasa omulundi ate gunaabo bagwa kusatu oba gwa kumeka tebagenda kulekeraawo. Bakooye okulaba nga enguzi yeeyongera era batudde mu meeting ez'okumukumu ez'enjawulo bagende maaso n'okulaba nga balaba bwengeri yebatemamu empenda butya bwe baneekalakaasa mu ngeri ze badde beekalakaasaamu. Babadde nga batera okuggala amaduuka gwe wenna ava gy'ova n'oba nga ne bw'oba ogenze mu kibuga tojja kusangayo mbeera yonna. Wabula kati ku mulundi guno bategeeza nti bagenda kukoma ku kyakuggala amaduuka kyokka. Bagenda kuggala amaduuka gaabwe ate mu ngeri y'emu batuule ne mu makubo oba batuule ne mu bizimbe nga naawe yandizze n'oggulawo toyina w'oyita. Kakati wuliriza zaalinga ennaku z'omwezi 16 omwezi gwe gumu ogwokuna 2024 discussions oba enteeseganya zaatandika ku nsonga y'okwekalakasa okw'omulundi ogwokubiri nkubanga okwekalakasa olwedde kwali kugenda mu maaso. Bano baapulaninga okwekalakasa nga kwa nnaku 5 okuva nga 8 paka ennaku ezaddakaawo. Okwekalakasa kuno okw'ennaku 5 bwe kwaggwako nga sisitimu ya EFRIS tennagibwawo ne baddamu ne batuula balabe butya bwe baddamu okubeera nga beekalakaasa ate okulaba nga bawakanya ekitongole ekya URA n'enkola eya EFRIS eyali ereeteddwa okulaba nga bambi y'engeri gye baali baagala okuyitamu okulaba nga babasolooza omusolo. Ekintu kye baawakanya ne sse kuwakanya kati ne we twogerera bagamba emisolo gisusse
kale Ifris abasajja twagikuba ne bagiyimiriza kyokka bano bagamba abasuubuzi nti bano abasajja bagezi nnyo bajjawo Ifris oba bakkakkanya ne bakibulankanya ne beefuula nti ekyo bakitujjiddewo wabula ate kakati omusolo gwe batusolooza ekyamazima muyitirivu nnyo tetusobola kugenda mu maaso nakubera nga tugusasula okusinziira ku mbeera y'eggwanga gy'erimu tetusobola kusasula musolo ogwo so n'olwekyo tuteekateeka okuddamu okwekalakaasa kakati nno bino byonna byali byakaggwa twalaba abasirikale ba poliisi nga bagenda mu maaso n'okuvaayo ne beegayirira abasuubuzi nti bannange mugguleewo mukole kubanga okwekalakaasa kuno baakizuula togenda kubakuba miggo togenda kubakuba tiya gas tolina mbeera gy'ogenda kubateekako kubanga oli agaddewo obuggazi dduuka lye tolina musango gw'ogenda kumuvunaana ng'okwekalakaasa okulala kwonna bwe kuzzenga kuba ng'abasajja ab'ebyokwerinda bavaayo ne zibbatuuni ne bakuba tiya gas masasi n'ebisigadde kakati ku mulundi guno kyababeerera kizibu nnyo kakati okweralikirira kw'amaanyi nnyo okuli mu ggwanga naddala mu b'ebyokwerinda nti okwekalakasa kw'omulundi guno kuyinza okuba okuzitowa ennyo kubanga njagala okutegeeza abasuubuzi bano baba beekalakasa mu neekalakasa eyo tetulina ngeri yonna gye tusobola kubeera nga tubaprotekitingamu kati ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024 abasuubuzi bano mu kibuga Kampala baatongoza kye bayita sit down strike okutuula nga bwe munaatuula mu kkubo ne mugadde amaduuka ne mutuula mu makubo agagenda mu maduuka ago ne mutuula mu nkuubo z'ebizimbe temukkiriza musuubuzi yenna kuggulawo temukkiriza muntu yenna kugenda temukkiriza nsonga yonna kigambibwa nti mu kwekalakasa kuno kw'ennaku z'omwezi nga 31 abakulu mu gavumenti baali bamaze okubeera nga bagonda era ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunana 2024 kinajjukirwa nti gavumenti yaleeta nti okuba nga interveninga mu nsonga zino era ne bashedewing oba ne bategeka meeting eyali egenda okubeera ekkololo n'omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni okulaba ng'asisinkana abasuubuzi bano babeeko bye boogerako babeeko bye batuukako olwo ng'akaliro katandise okuba nga keeyongera kigambibwa nti abasuubuzi bano abamu bakkiriza newankubadde ng'abamu baali tebakkiriza kusisinkana General Yoweri Kaguta Museveni kakati oluvannyuma lw'ensisinkano eno okwekalakasa kwagenda kubulankana mpola era kigambibwa nti okwekalakasa kwatandika okubanga kubulawo paka ne wetwogera olunaku olwaleero okwekalakasa olw'emisolo emingi kubadde tekunnaddamu kubeera nga kuwulirwako mu kibuga Kampala kati wetwogerera abasuubuzi bano bategeezezza era basuubizza eggwanga nti ennaku ze bakugambye mu katambi nga woziwulidde bagenda kuddamu omulimu gwe baatandika bagenda kuddamu ekikwekweto kye baatandika ekyokwekalakasa nga baggala amaduuka gaabwe awatali musuubuzi yenna agenda kuggulawo kizimbe awatali musuubuzi yenna agenda kubeera nga asobola okubaako bizinesi jaggulawo basobole okulaba nga balaga obutali bumativu bwabwe eri ekitongole kya URA kisobole okuba nga kikendeeza ku misolo ekigenda maaso n'okubeera nga ate kibasolooza gwe wenna mpuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV nga mmaliriza njagala okukkirize nkujjukize nti aba People Power National Unity Platform United Kingdom bakutegeeza nti waliyo okwekalakaasa kano kalango bagamba nti balina okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunana omwaka 2025 essaawa zijja kuba 5 ez'ekumakya paka ssaawa 10:3 essaawa za UK bakutegeeza nti mu kwekalakasa kuno feeling free oba feel free okujja obeere ng'ojja kubanga wajja kubeerayo embeera yonna ey'okulaga obutali bumativu bwabwe naddala ku nsonga ez'aba political prisoners 18 abaasibwa mu ggwanga erya Uganda era nga balina emiramwa oba hashtags ezigamba nti stop human rights violations oba end corruption ne people power our power nga gye gimu ku miramwa oba hashtags ezigambibwa okuba nti ze zigenda okutambulirwako n'ennamba y'essimu weeri kw'osobola okuba gwali e UK kuba nkimanyi abawuliriza omukutu guno nga bali UK bawerera ddala ennamba eri +44 759 773 6065 +44 759 773 6065 People Power National Unity Platform UK chapter bakugamba nti balina okwekalakasa ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa 8 omwaka 2025 bakutegeeza nti tosubwa naddala gwe ng'oli munnayuganda wenna okkiririza mu kulwanirira eddembe ly'obuntu okkiririza mu nsonga ezifaananako bwe zityo bakutegeeza nti beerayo obeere nga ate naawe ogatta ettaffaali ku ggwanga lyo mu ngeri y'emukkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa ono akutegeeza nti gwe wenna alina ensonga ezikutawaanya obanga bizibu oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula oyagala kubeera ng'osumulula emikisa gyo tegiriwo bulungi nnyo ensonga zonna ezeefaananyizako bwe zityo akutegeeza nti ojja kumunoonyaako gwanoonya oluzaalo n'ebintu ebirala byonna ebifaanana bwe bityo Haji Kasujja ennamba y'essimu eri 075384 0753 85 6464 omukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira tuwuliziganye mu update